لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد خير خلق الله كلهم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi amajjuvuga Allah jalla jalaaluhu tumutendereza ne tumwawula ne tumutongoza nga tumusinza tumwebaza byatugabirire mu byengera ebitakoma tumwebaza ekyengera ky'obusiraamu waggulu w'ebyengera byonna kuba nti yatulondayo n'atusiimira eddiini eno tumusaba tunywereze ku ddiini eno era kitutwalireko tuuke gyali ng'atusiimye. Asooka okusaasira n'emirembe kw'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nga tukyali mu lugendo lwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'okusenguka al-hijra okuva e Makka okugenda e Madiina, twatunudde ku nsonga ez'enjawulo nti Abakuraish baali basazeewo okubeera nti bamumaliriza obutava mu Makka bamutte. Olunaku bateesa Lwakuna nga baagala bamutte ekiro ky'Olwokuna ekyo oba ekiro ekikeesa Olwokutaano, ne bategeka eggye ly'abavubuka 20 nga buli omu bamuwadde ekitala bamulinde ng'afuluma bamuteme. Naye bwe batuuka ku nnyumba ye ne balingiza nga balaba mulimu abantu ne bamanya nti mwali. Mu kwagala okutuukiriza misheni yaabwe mu bwangu waliwo abaleeta ekiteeso tumenye oluggi tuyingire tumuteme lumu ekyo nakyo kiggwe. Abalala ne bagamba tulinye ekisenge tugwe munda, naye Abu Jahali abagamba nti si nkola yaffe ng'Abawarabu, tulina okunywerera ku principles zaffe. Banaawulira batya nti twamenye oluggi lw'omusajja ate awo bajja kitwala bulala. So wadde mu bukafiiri bwabwe baali bategeka kintu kibi, balina principles zaabwe ze batambulirako mu kalica yaabwe, batebamenya luggi ate tebabuuka kisenge. So ne bakkiriziganya tumulinde bonna waafulumira we tumukola ki, we tumutemera. Twalabye nti Allah subhanahu wa ta'ala yamusindikira Jibril alayhi salam n'amuwa obuvumu n'amugamba fuluma, era bw'atyo n'afuluma nga bali awo bakutte ebitala byabwe beesunze, n'abayitako nga batunula naye nga tebalaba. Allah ina wagambira nti wataraahum yanduruuna ilayka wa hum la yubsiruun, ogenda n'obalaba nga bakutunuulira naye nga tebalaba. So okutunula n'okulaba byanjawulo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam abayitako n'akwata ettaka, buli omu ku abo 20 n'amuteekako ettaka mutwe, tebamulaba n'okuwulira tebawulira. Era twagambye nti mu kufuluma kwe yasoma suratu Yasin okuba weetandikira Yasin wal Qur'an al-Hakim paka wetu yatuuka ku aya egamba nti waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Abawalimu bagamba ababbinkira mu kunoonyereza suratu Yasin, essura zino mu Qur'an ziri 14 omugatte, naye essuula zino ziyina ebyenkizo ku zinnaazo. Buli ssuula gy'olina mu Qur'an oba gy'osanga mu Qur'an eyina ebyenkizo ku binnaabyo. Ensonga lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulagirira oba mu kintu bwe kiti soma ssuula bweti, oba mu nsonga bweti soma aya bweziti. Mu kwebaka alina ze yatulagirira, si bwe buli Ayatul Kursi n'akusomera Khawatim Suratul Baqara, n'akugirayo ezo, n'akugirayo Tabaraka alladhi, ayagala obugagga n'akugamba essuula yaabo. Kati Suratul Yasin abawalimu bagamba nti omuntu bw'abeera mu mbeera ey'okutya, ey'okweraliikirira, ey'obunkenke, Suratu Yasin yandikoledde. Ne bw'oba togimazeeyo yonna n'osomako ekyo ekitundu Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yasoma, Allah akuyisa mu kizibu ekyo, akujja mu kutya okwo. Kubanga ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe tuyigira enkola zaffe n'eddiini yaffe. So
mugezeeko okukwata suratu Yasin. Kale oba togikutte kwata aya ezo paka wajalna min baini aidihim. So Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yatambula n'agenda. Twalabye yagenda ewa Abubakar, baali batemye edda pulaani yaabwe emisana butya bwe bagenda okutambula. Olugendo lwalimu abantu abawerako. Nabbi bwe yateeka mu pulaani ye, mu bo twagambye ng'oggyeko Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne munne Abubakar, baateekamu abantu bano. Abdullahi ibn Uraykit, omusajja oyo teyali musiraamu, naye baamuyingiza pulaani ey'okubatambuza, ey'okubatemera ekkubo eribatuuse Madiina nga tebayise ku main route. Oli yandyebuuzizza lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalawo okukozesa omusajja atali musiraamu mu nsonga oba mu mission eridde egirengeeyo, mission eyo ezibu bwetyo. Awo abalimu balina ekigambo kye boogerawo bannataarikhi. Kiyinza okuba n'omuntu nga si musiraamu naye nga musajja ayimirira ku kigambo kye, musajja wa principle ze, osobola okukolagana naye kasita ensonga weeba nga si ya ddiini, okolagana naye mu nsonga zo zonna. Mulimu bannaffe nga bo bw'oyogera ekigambo akitegeera era mujja kutambula naye. Abo aboogerako abalina obwesige nga si basiraamu. Wa minhum man in ta'manuhu bidinaarin, aya ezo yayogera ku bantu nga si basiraamu naye nga omwesiga n'omuteresa ebibi abikuddiza, ate n'osangayo omusiraamu tomuteresa mutwalo. W'ogumuwa wano okwetoloola asooka ogunzirize ng'akuwa sitoole. N'olwekyo omusajja ono Abdullahi ibn Uraykit teyali musiraamu, naye olw'okuba yali amanyikiddwa mu buntubulamu bwe, mu kuyimirira ku nsonga, obuteekyusakyusa, baasalawo okumukolesa era yakola ddiiru eyo. Ne bamuwa eŋŋamiya ze bbiri ze baamusuubiza, yabatambuza bulungi paka gye baatuuka. Omulala eyali mu lugendo twalabye Amir bun Fuhaira, oyo yali mukozi wa Abubakari, mulaalo wa Abubakari nga mulunzi, era ogugwe gwali gwakuyita ensolo ya Nabbi ne Abubakari we zinaayita, ono ajja ayiseewo embuzi zibuzeebuze obuufu baleme bagoberera. Twalabye mwalimu Asma binti Abi Bakar, muwala wa Abubakar, wadde yali mukyalo olubuto nga lukulu, baamuwa mission ey'okukola mu lugendo olwo. Ajja baleeteranga ekyokulya kawungeezi mu mpuku. Ne tulaba mutabani wa Abubakar, Abdullahi ibn Abubakar, oyo ne bamuwa omulimu ogw'okunoonya n'okuwuliriza amawulire agatambula mu Makka, akawungeezi oba ekiro agabaleeterenga. Ne Ali eyasigala mu nnyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Twalabye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'afuluma aba amalako Makka akyuka mu nnaku ennyingi, kigambibwa yatonnyesa n'amaziga ng'alaba ekibuga kyakisiibula, takisiibula mu bulungi, bamugobyemu n'ayogera ebigambo nti anti ahabbu albiladi ilayya, gwe ensi gye mbadde nsinga okwagala, gwe ensi yange mwe banzaalidde, naye falawla anna ahlaka akhrajuni lama kharajtu, singa si bantu bo, singa si bantu ba Makka kungobamu, nze sandifudde mu Makka. Naye mu kwogera ekigambo ekyo mu nnaku, Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya emugumya emuzaamu amaanyi, yamugamba billahi minash shaitani rrajim, inna alladhi farada alayka alquran yaradduka ila ma'ad. Allah yamutegeeza nti oyo yakusaako Qur'an ajja kukomyawo mu kibuga kyo. So aya eyo yawa Nabbi obugumu ne hope ti kale nja kuboolwa, ajja kukola ki? Ajja kukomawo mu nsi. Era we tuliba tutambudde mu maaso eyo, oluvannyuma lw'emyaka 7 Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakomawo e Makka. Ng'amaze okutambulamu teyagenda straight, beewogoma mu mpuku eyo Gharu Thawr nga bwe twalabye, era nga bwe baali bakubye pulaani. Olwatuukawo baba tebannaba kuyingira, batuuse kiro. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yagamba, ya Rasulallah, toyingira, kamala okwekebejja ekifo kye tugenda okubeeramu. Muyinza okubaamu ebiwuka, emisota, ebyakabi ne bitutuusaako akabi. Abubakar yayingira n'asooka alongoosa empuku
nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayingira. Era kigambibwa mwalimu ebituli bibiri, n'ayuza ku lugoye lwe n'azibikira ekituli ekimu, naye ekiwero kyali tekimala. Agenda okwetegereza nga wasigaddewo ekituli ekirala, n'ateekawo ekigere kye kizibe kubanga kyali kikuba layiti. Bw'ateekawo ekigere kye kizibe, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuteerawo ebisambi bye yeebake. Era nabbi ne yeebaka ng'omutwe agutadde ku bigere bya Abubakar, ku bisambi bya Abubakar. Awummule kikulaga al-inaya, okufaayo kwe yali alina ku mukama we sallallahu alaihi wasallam. Atereezezza ekifo, amwalidde, agenda kwebaka ku bigere bye. Nabbi aba yeebase awummudde ku bigere bye, ku bisambi bya Abubakar. Agenda okuwulira nga amazzi gamutonnyako, yete yamanya nti maziga gamutonnyako ku kyenyi, gabuguma amazzi gamugamanyi. Gemu, abiri, asatu, n'azuukuka neyeekanga. Genda okulaba Abubakari ng'akaaba. Amubuuza Abubakari kiki? Amugamba, ya Rasulallah, saagadde kuuza okusa, naye mpulira waliwo ekinnuma ku kigere. Wano yaziba n'ekigere kye, waliwo ekiwuka ekyamubojja. Kati mu bulumi teyagala kuba mulanga, ate tayagala kuzuukusa nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'aguma n'obulumi bwe, naye n'atonyesa amaziga ne gazuukusa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'akwata ku kiwundu n'amusabira nekiwona. Ab'e Maka abaasigaddeyo bwagenze okukya, abavubuka bakyalinze sawa nga bwe ziti, bali ku nnyumba beeswanta, omusajja nga tafuluma, leero nga tasadde, nebifaanako bwe bityo. Naye ate balingiza mu katuli, kubanga ennyumba ya nabbi yaliko ekituli. Balingiza balengera omuntu akyali mu buliri. Abamu kwe kubulira bannaabwe, omusajja akyalimu. Ne wabaayo omusajja yajja n'abayitako, ababuuza, mulinda ki wano? Tulinda Muhammad. Wafulumira tumukoleko. Yabasekerera n'abagamba, Muhammad gwe mulinda nga yabavudde, yatambudde dda, taliimu. N'okukakasa ekyo buli omu alabe ku mutwe gwe kuliko ettaka. Yabakoze ki? Yabataddeko ettaka. Buli omu agenda okwekwata mu mutwe ng'alaba ddala mulimu ettaka. Ne bawulira obusungu era ne baagala okumenya. Ne baddamu ekigambo kyabwe, tetumenya nnyumba ya muntu, eyo si nkola yaffe. Wayita akaseera bagenda okulaba nga Ali aguddewo. Bamubuuza, nannyini munaaliwa? Nti simanyi yalaze. Ate gwe obadde okola ki? Ziyandekedde ebintu by'abantu bye mbadde nkuuma. Awe baategeerera nti yabakoze eki? Yabatoloseeko, ng'ate baasiibye bakuuma ekiro kyonna, baasuze bakuuma ekiro kyonna. Bwe baamanya nti atolose Muhammad, jjukira ebiteeso bye baleese ebisatu, mwabijjukidde. Abamu baagambye tumusibire mu nnyumba afe enjala. Oli Sheikh min Najidi, Sheikh Ibilisi yabagamba, Muhammad temusobola musibira wantu, muyinza okwekanga nga adduseemu nga temumanyi na bw'ayise. Era indeed kyekyo ekyabatuukako. Abu Jahali agenda okujja ku makyala b'emission oba baagikoze, asanga abavubuka beemagaza. Omulimu mwagukoze nti omusajja tetumulaba. Ebirowoozo bya Abu Jahali byaddukirawo ku Abubakari. Muhammad tasobola kukola pulaani yonna okujjako ng'ali naani? Abubakari. Era ebigere bye amangu ago yagenda wa Abubakari. Batuuka wa Abubakari akuba oluggi n'amaanyi, muguleewo. Omwana wa Abubakari Asma aggulawo. Abu Jahali mu bukambwe obungi, mu busungu, amubuuza, kitaawo aliwa? Ono simanyi. Taarikhi egamba yamukuba oluyi n'agwa ne ku ttaka. Kumanya lwali lw'amaanyi. Ate mukyala muzito, lubuto lukulu, naye yamukuba oluyi ne lumusuula ku ttaka mu busungu obungi. Naye aganye okukola ki? Okwogera gye balaze. Kubanga naye teyamanya pulaani yaabwe. Baddayo mu Daaru Nadwa ne beekuŋŋaanya beeteese. Omusajja yatutoloseeko, tulina omunoonya aba mukomyewo wano, dead or alive. Ne beeteesa, tutaddewo ekirabo kya ŋŋamiya 100 ku muntu aleeta Muhammad wano, oba muleese mulamu oba muleese mufu. Ekirabo eky'eŋŋamiya 10 beteebereza, ŋŋamiya 10 oyinza kigeraganya ku sente lwa million 10 n'okusingawo.
kufe wano nga bateereddewo tasiki eyo miliyoni 10 ku bwavu bwe tuliko n'enjala gye tuliko oli ajjayo gonna. Abafuuka b'omu Makka bagambye ezo tezitusubwa. Okunoonya Muhammad tateekwa kuba nga yatuuse wala, ateekwa kuba ali kumpi. Engamiya 10 abantu b'omu Makka zabasaanuula, buli omu n'anoonya buli kanyomero kasuubira okusanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jjukira bo batuuse mu mpuku ne beewogoma, era baali bakimanyi, nabbi yali akimanyi tikasita bunaakya bajja tunoonya, katukole pulaani twewogomeko wano. Babeera mu mpuku ennaku 3. Bano we banoonya we babula, we banoonya we babula. Okumanya baanoonya batuuka ku Gaaru Thawr, empuku eyo gye baali beekweseemu. We batuukawo Abubakari yakankana, bali mu mpuku nani ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abubakari yatya n'akankana ng'alaba bawedde, era yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, abasajja bano singa omu amala n'atunula ku bigere bye wansi bw'ati atulaba, Nabbi amugumya amugamba nti la tahzan inna Allaha ma'ana, tubaamu kutya kwonna, Allah tuli naye ajja tutaasa. Waliwo aya ziri mu suratu ki ezogera ku kifo ekyo nga bali mu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سورة التوبة. الله بساكو آيزو atubuulira nga bwe baali mu mpuku eyo ng'agumya munne Abubakari, gwe tobaako kutya, tobaako kweraliikirira, Allah ali wamu naffe. Nti empuku eri yali ng'ogiyingiramu okka wansi bw'oti, naye ng'oli waakira bw'ati asobola okulaba abakola ki. So baatuukira ddala ku mpuku. Ne batuuka ku mpuku, omusajja oli Urayqit Amir bin Fuhayra yali awo yeeyundira nsolo ze. Mishoni ye mukyagijjukira, kubuzaabuza bigere, ali ku mbuzi zaalunda. Mbuzi olabye ku basajja siina ndi wano ku mirimu gyange. Kumbe ategedde ne bayingidde. Abasajja baakoma ku mpuku. Kigambibwa osoma kitabo kya Imam Ibn Kathir al-Bidaya wa Nihaya, mulimu ekyafaayo ekyo. Agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakola ekyamagero, oba yabakolera ekyamagero, n'asindika nabbubi n'ezimba ennyumba yaayo mu kkubo ly'empuku we baayise mu ddakiika ntono nnyo. Naye ate ye mukyafaayo kye temuliimu njiibwa mu al-Bidaya wa Nihaya, temuliimu njiibwa kubiikawo, naye ojja kusanga ebitabo birala nga bigamba n'enjiibwa n'ejja n'ekola ki, n'ebiikawo amagi n'etuula emaamire. Kati bano abajja baamanya Muhammad tasobola kuba wantu wonna okujjako wano, naye abamu bagamba bannaabwe, lwaki mutumalira ebiseera, wabanga ali buno yayiseewa ku nabbubi gwe mulaba n'enjiibwa yiiyo. Nabbubi obeere wantu nga wabadde wayibeera w'abantu, nabbubi okuyingira ekitundu wamala kubanga wabadde tewali bayitawo, si bwe kiri. Era naawe okulaba nabbubi mu kasonda mu nnyumba yo mu kisenge ekyo kitegeeza etutte ekiseera. So baamukebu kugamba bannaabwe mutumalira ebiseera. Omuntu yatolose kiro, kati nabbubi yazimbye eddiwano n'enjiibwa yiino eri mu kumaamira, ne batambula ne bakola ki. Allah subhanahu wa ta'ala abazibye amaaso ne bagenda. Bwe bamalamu ennaku 3, omusajja oli gwe bateresezza engamiya zaabwe bamuyitaani Abdullah ibn Urayqit aleeta engamiya zaabwe 2 balinnya. Naye bwe balinnya bagende bamanyi nti ekiwendo kikoze eki kikakkanye. Omuntu obadde oba omunoonya nnaku 3 essuubi liba likuweddemu, si bwe kiri. Bw'aba yatambudde dda kati ali wala. So abasinga obungi ne babivaako, ndagamba ezo zitulebye ze baatuteereddewo. Waliwo omusajja yali ava mu ngendo ze akomawo mu Makka. Bamubuuza, eyo gy'oyise olabye ku basajja 2? Abagamba, mbadde ntambula ne nnengera at a distance nga ndaba ebisiikirize biringa bya nsolo 2
nze nsuubi abateekwa kuba beebo. Mwalimu omusajja baali bamuyita Suraka bun Malik. Suraka bun Malik yagamba bannamakka etababuzaabuza naku 3 mukyanoonya ati Muhammad yagenze dda mumuveeko, naye mu kwogera ekyo yayagala kuwugula bano baleme kugenda, era bw'abawugula ye Suraka yakwata ebibye agende mu kifo kye bamulagiridde nga bonna babivuddeko dda, n'akwata ensolo ye. Suraka yali amanyikiddwa yali musajja mulwanyi, yakwata embalaasi ye n'akwata na obutiibwe obukuba akalulu, bakayita kalulu, okweraguza nabwo, n'agenda. Naye yava ewaka nga amayiridde nti nja kusuula akalulu, tekanamba ekyokola. Era bw'atuuka mu kkubo alengera abantu balinga bantu wala, bw'akuba akalulu bwali buti na balina engeri gye baali bakubamu akalulu kaabwe. Akalulu kigambibwa obutiibwe yali abuwandiiseeko. Akalulu akamu akati akamu kamugamba togenda, kala kamugamba genda, kalala nga tekaliiko kye kaliko. So bw'akuba akalulu agenda okulaba kamugamba togenda oba teweeyongerayo, basajja baleka. Naye ng'awulira engamiya 10 ze bataddewo zimuyita zitya mu ngalo, n'asalawo abagobe. Era bw'abagoba n'abategeera nti be bano. Okumanya yasemberera ddala kumpi, Abubakari yakankana bagamba ya Rasulullah, omusajja atutuuseeko, saawa yonna atukwata. Jjukira bali ku ngamiya, ono ali kuki? Ku mbalaasi, ate ye edduka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asaba edduwa, embalaasi y'omusajja nebbira nekka mu musenyu, amagulu ne gagenda munda, n'agwa ekigo. Suraka n'agamba naye wamma akalulu ke nnakubye kangambye sigenda, nennemerako. N'agamba Muhammad, kumanya abali kumpi, Muhammad saba Katonda we ngamiya engundi yange eveeyo, sijja bagoba. Nabbi n'amusabira neevaayo, n'addamu n'abagoba, n'ava ku kigambo kye. Aba agenda obbatuuka n'eddamu n'eyingira mu musenyu, n'addamu n'awanjaga Muhammad, ku luno nkuwa ekigambo kyange, bw'osaba neevaayo siddamu bagoba. Wevaayo n'addamu n'abagoba ogw'okusala, n'eddamu n'egwamu. Naye ku luno yawanjaga n'agamba Muhammad, nkuwa ekigambo kyange ekisembayo, bw'onsabira sigenda kuddamu bagoba, n'ebyokulya bye naleese bino mulyeko, n'abawo ebyokulya n'ebyokunywa. Suraka yagenda ewa Nabbi Muhammad sallam, ne boogera. We boogera, kubanga ye mu ekyo ekyafaayo yamanya nti omusajja ono si wa bulijjo. Engamiya yange egenda etya mu ttaka, n'asaba neevaayo emirundi 3. N'agenda ne boogera ne Nabbi. Nabbi mu kunyumya ne Suraka yamugamba, kaifa bika ya Suraka, kinaalabika kitya, kiseera kigenda kutuuka ng'oyambadde amaganduula ga Kisra. Kisra yali kabaka we Persia. Kati ebigambo ebyo byakuba wala Suraka. Persian Empire twagikoonako. Empire zaali 2 ezaali ez'amaanyi kiseera ekyo, the Persian and the Roman. Mugamba nti kiseera kijja kutuuka nga gwe oyambadde wakati labista suwara ye Kisra, genda kuba oyambadde amaganduula, engoye z'abakabaka muzimanyi ze beeyambala. Suraka yeewuunya, nze Suraka waabwe nga ntandikirawo okwambala engoye za kabaka omunene oyo. Mugamba gwe beera n'obukkiriza. Naye Suraka Nabbi amugamba ekigambo, ikhfi bina, genda e Makka, gezaako kyonna ky'osobola owugule abantu b'omu Makka baleme tugoberera. Bagambe totulabyeko, ate buli agezaako okuba nti atugoberera funa engeri gy'omuwugula. Suraka yamugamba ngenda kukikola. Tasiramuse wabula agendedde ku kigambo. Kigambe waliyo abasajja nga si basiraamu naye nga banywerera ku bigambo. So Nabbi agamba Suraka, kola kyonna ekisoboka otutaase abonna abandi tugoberedde. Era Suraka ebyengamiya yabivaako. Wadde e Makka asanga abavubuka bakyewaga bakyewera, tulina okunoonya Muhammad. Yabagamba Muhammad muveeko, nze ntambudde n'entuuka gye ntuuse omusajja yambuze, ate teri atamumanyi wano mu bukodyo, naye olaba abuze nze ani anaamusobola? So bonna abaali ku mbeera y'okumunoonya bwe batyo bakola ki?
bwe bakoma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam olugendo lwa hijira yalumalamu ennaku 8 okuva e Makka atuuke e Madina. Ennaku meka? 8. 3 ku zo abadde mu mpuku. So okutambula okuva mu mpuku eyo okutuuka gyagenda okutuuka e Quba, kubanga yatuukira Quba ennaku 5. So inshallah Mungu anatuwangaza tujja kulaba okuva mu mpuku biki ebyaliwo mwezi ennaku 5 asooka atuuke e Quba. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.